waliwo kye bayita nti eyakusinze aba yakusinze. Ebitiibwa byonna Sheebah agenda mu maaso n'okuba nti agezaako okubyambula mukyala mukulu amanyikiddwa nga Cindy, naye Cindy agamba the king herself, so I have to lead whether they like it or not. Before nga bakasazaamu oba okansolinga gye bayita elections recently, Sheebah yavayo n'agamba nti oboolyawo Cindy yagenda mu maaso n'okuba nti agezaako okuba nti akitinga gwe bayita candidate we, oboolyawo ogezaako okuba nti amujja mu lwokaano after, oboolyawo ogezaako okuba nti bagezaako okubba akalulu nga bayita mu kibiina kya NITA. Wano nno musajja mukulu ow'Electoral Commission amanyikiddwa nga Emma Mongoti yagenda mu maaso n'okuba nti asazaamu okulonda kubanga akavuyo katandikira era nga King Sale yakoleza akavuyo akagenda mu maaso n'okuba nti katabula elections nga bwe zaali. Wano nno twatandika okutunuulira biki oboolyawo kiki ekifuusize elections okuba nti zisazibwamu era nga bangi abagenda mu maaso n'okuba nti bawa endowooza zaabwe. Sheebah agamba nti nze simanyi Cindy era nga Cindy naye simanyi nti oba ali mu lwokaano, nze najja nga manyisa yali mu kulidinga mpola mpola. Cindy yavudde n'amugamba gwe mukyala mukulu yita Queen Kama, simanya Kama is a bitch, you a real bitch. Sirisaako emimwa gyo, nze nali ntandise okuba nti ndidinga from the start, so you have to respect that. Nti nzize nga nkola ebintu byange abantu okusobola okuba nti babitegera n'okuba nti babiraba, kankuddemu natera tusobola okuba nti tutambula ffenna mpola mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda. Mukamooli amenye n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso, number one rich boy Maxud Junior made in Uganda. Bampita Kinjocha Nchimize naye ng'ate naliwo ngenda kubirawo nga njogera amazima. Kutubiddeko kyali wange amanyikiddwa nga Promise Kenzo Rihanna. Everyone that loves my t-shirts, Saudi Arabia, Dubai, Uganda Mukamooli t-shirts fan na tugenda kuba tuzikwasa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Kenzo Promise Rihanna anaabanga azifuna mpola mpola. The whole team asobola okuba nti azisupplyinga nga bwe nakugamba. No palapasede and here we are here to tell you the fact. Gye twogerera olutalo lwa Cindy ne Sheebah lukyagenda mu maaso. Waliwo eyagamba munne nti okuyimba tasobolerako ddala, kyova olaba agenda mu maaso n'okuba nti agegenya abayimbi, kitegera imitatinga abayimbi oba kigegenya. Yali mukyala mukulu amanyikiddwa nga Cindy yavaayo n'agamba Sheebah nti tomanyi kuyimba era nga ebyo byonna byoyimba rubbish gasiya mwerere, tolina makulu mpola mpola. Olutalo lwatandikira oluvannyuma okuba nti oboolyawo Cindy yagenda n'attendinga concert ya Sheebah n'atandika okuba nti aflatinga ku stage eri ku Hotel Africana ku concert bannange envudde mu mutwe sijja kuba nti njijukira. So after there kintu kyagenda mu maaso n'okuba nti kitabuka. Sheebah yavaayo n'agamba Cindy n'amugamba nti mukyala gwe olina ekimansulo ku mimwa ate nga oluyimba olwo Cindy yasooka nakuba copycat nti abalala samdemas, abalala bakola ki, abalala bagegenya, abalala tukuba, olina vaayo kimansulo ku mimwa, oboolyawo kimansulo n'atonyuma bulungi. Sheebah yagenda mu maaso n'okuba nti yeetereza okukola ebintu bye. Cindy n'avaayo n'atandika okuba nti akola ebintu bye. So recently mu kalulu Sheebah yavudde n'agamba nti nze oyo Cindy simumanyi, ne byayimba sibitegeera, ebyakuba biki eyo sibimanyi. Chemanyi my candidate amanyikiddwa nga King Sir yabadde leading elections era nga King Sir oboolyawo ye candidate gwe tumanyi. Abasigadde bonna gasiya mwerere mpola mpola. Wano nno ng'agezaako okuba nti amudda mukyala mukulu amanyikiddwa nga Cindy. Nakulaalera avudde n'agamba Sheebah, nategeeza n'abafaani bonna n'abagamba nti nze gwe muliko natandika elections nga nze leading era nze nali disappointed engeri abakulu abo gye bagenda mu maaso n'okuba nti bakolamu ebintu byabwe. Nga nkotinga omukutu gwa website okumanyikiddwa nga Galaxy FM zina bagenda mu maaso n'okuba nti guwandiika nga Cindy yagamba nti oboolyawo mukyala mukulu amanyikiddwa nga Cindy yavaayo n'agamba nti yabadde leadinga era nga kyanaku nnyo nti musajja mukulu amanyikiddwa nga King Sir n'abawagizi babagenda mu maaso n'okuba nti batiisatiisa Electoral Commission Board
Kogatane Electoral Commission Chairman amanyikiddwa nga Emma Mongoti mpola mpola era akalulu bagenda mu maaso n'okuba nti bakayimiza ku bulyawo n'okubeera nti kasazibwamu koolwa lunaku. Cindy avaayo agamba nti no matter what oba mwakayimiriza oba tukaddamu kati njagala okubakakasa nti akalulu ngenda kuba kingisa akalulu obuwanguzi bwange kubanga abantu kyemanyi niwe kaba kakusima mu migongo oba kakukola ki. I know people support me and I know I'm going to rule the industry. Waliwo olutalo lw'ebyobufuzi mu Uganda anti Kingsa agezaako kuba nti agamba nti nze ngenda kitwala ate ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Cindy agamba nti ngenda bitwala. Tutunulira mpola mpola obusobozi bwa bono bonna ababiri. Waliwo alina leadership skills, waliwo nayo ayagala okuba nti akulembera obaolyawo ebintu abiyigira ebyo tujja basobola kuba nti tubetegereza mu maaso tujja kubawa analysis mpola mpola ne musajja wange amanyikiddwa nga Luchamsi Jona. Tujja kusobola okuba tudda wano tusobola okuba tuba analysis ku ebyo who is better than the other. So omukutu guli gwa Uganda Mukamooli genda maaso okuba nti subscribing tutambule ffenna mpola mpola bamutantamikiso. Bye bye for now.